owange gwe akaaba ebizibu Qur'ani ogiwadde budde ki wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa wa rahma lilmadha lilmu'minin Allah muyasse eddagala lya buli kika kyonna kye bayita eddagala si kuwonya kiwundu kyo kyolaba nti nina ebbwa wano nsomye Qur'ani kati ebbwa likaze wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa wa rahma lilmu'minin Allah muyateeka eddagala lyaffe lyonna ery'ebizibu liri mu Qur'ani endwadde zitusumbuwa Qur'ani emitawaana enyiike gye tulina ku mutima Qur'ani gwe Qur'ani ogiwadde budde ki nkolagana yo ne Qur'ani eri luddawa bwe tuba tubuuza omuntu embeera ze ku duniya kuno waawangaala tusooke kunoonya nkolagana ye na Qur'ani oyinza okuba mu byonna byozza oyitamu ng'okaaba Qur'ani tolina mugabo mu yo amagezi ge naaliwadde nga tetunnakaaba tusooke tukole ebituufu Qur'ani tugikole ki tugisome kubanga Allah yennyini ayogera amazima omwo mwe twassa buli ddagala erya buli kalwadde eri abakkiriza Qur'ani giwe obudde kisome kiddingane basahaba bawa Qur'ani obudde ne bagisoma ne bafanga bagagga mu bugagga mumanyi bwa mpapula zokka waliyo obugagga obw'omutima kati Qur'ani okugisoma gisome ebiseera ebyekiro gisome ku makya gisome akawungeezi gitunulemu mu mbeera zo naye gye tunaako mu kaaba ng'ate Qur'ani tetugiwadde budde tumala buki Qur'ani ddagala erya buli kizibu gisome ogitegeere era obeere ng'ogikola ki obeere nga ogikolerako ng'ogiddingana